nebaza nnyo omukisa guno okusinkana n'abooluganda kizzaamu amaanyi nga ekibiina ekyawamu tusobola okusinkana wonna bwe tuba tuli. Kiwa essuubi nti yonna gye tuli tusobola okusigala nga tuwuliziganya. Neebaza Mukama olw'ekisa, neebaza Mukama olw'omukisa ogwo. Nyongera okubakulisaayo mu kusinza. Amiina. Era twebaza Mukama nti tukyalina omukisa ogwo, tukyalina obulamu nga naffe tusobola okudda wali ebbali ne tumutendereza, kubanga bangi tebakyalina mukisa ogwo ate era bangi ne bwe bandibadde bandyagadde n'amaanyi tebagayina. Bangi bali ku bitanda, abalala babawanise. So twebaza Mukama nti atuwadde omukisa ogwo. Nyongera okwebaza Mukama olw'obuweereza buno obwawugama. Ndudde nga mbuwuliza era mwebale nnyo, mwebale butwalira ddala mu maaso. Amiina. Ebigambo byange eby'olunaku olwaleero bigenda kubanga byakutuzzaamu ssuubi, kutujjukiza nti mu mbeera yonna Mukama akyali naffe. Era twongera okukiraba ate twongera okukijjukira nti okwagala kwa Mukama n'essuubi eryo lirina okwongera okunywerera mu ffe ne tujjukiranga nti okufa kwa Kristo ku musaalaba kaali kabonero k'amaanyi eri ffe, nti Katonda okusalawo n'awaayo omwana we kye kimu ku bintu ebirina okutujjukiza ennyo nti Mukama ali wamu naffe. Ekyokuyiga ky'akaseera kaffe kano kyongera okutulaga nti kirina omutwe, siyinza gamba nti kirina omutwe naye when I unpack it kiraga nti God never promised a pain-free life. Katonda teyatusuubizaako bulamu butaliimu bintu bitaliimu bintu bitaatulumye, nti tulina okusinkana okusoomoozebwa. Kubanga lwaki? Ensi gye tulimu ya kibi. So byonna nga bigenda mu maaso, tujjukire nga we tubiraba, we tufunamu ebitusoomooza, God never promised a pain-free life. Teyatusuubiza bulamu butaliimuka kitunyigiriza, olw'okuba nti omulabe yajja n'ataataaganya ensi gye yali atuteekeddeteekedde. Naye ate tusigale nga tulina essuubi eddamu. So kyova olaba mu buli mbeera tufubenga okuteeka okukkiriza kwaffe mu Kristo Yesu. Bwe tusanga ebintu byonna ebiyinza okuba nga bitweraliikiriza, tutya, tujjukire ng'omuntu omu, Kristo Yesu. Waliwo ebintu bingi ebituleetera okutya, ebituleetera okuggwaamu amaanyi. N'ogamba luno lugendo lwe ndimu, bannaffe bangi balubaddeko, abamu nno ne baluvaako olw'ebizibu eby'enjawulo, olw'ebintu ebimu eby'enjawulo ebibatuuseeko mu bulamu bwabwe. Oli n'atuuka ne yeebuuza, naye kituufu Mukama ali wamu naffe? Okutya ne kutujjula mu mutima ne tweraliikirira. Fear is the enemy. Okutya, tulina okutya kungi olw'ebizibu ebitwetoolodde. Naye akawungeezi ka leero nze twejjukanye n'okwezzaamu essuubi nti ebintu byonna nga bigenda mu maaso, waliwo
essuubi eddamu. Waliwo essuubi eddamu mu Kristo Yesu. Waliwo amaanyi ag'enjawulo ge tukwatako olw'okukkiriza. Kale Amina. ekyo kye kitera okutawaanya ffe abakkiriza nti ebintu bingi bijja ne bitunyeenya naye ne twerabira nti waliwo oyo abisobola. Ebiseera bingi ekigambo ekyo tukyerabira. Akawungeezi ka leero njagala kwongera kuzzaamu ssuubi ggwe nange, kubanga ebiseera bingi ebitumenya. Tufiirwa emirimu, tufiirwa ab'eŋŋanda, emikwano, tulwala, bannaffe batulyamu enkwe. Ebintu bingi ebituleetera okweraliikirira ne tuggwaamu essuubi. Naye tujjukirenga nti waliwo Mukama Katonda waffe atwagala ennyo. Mu mbeera zonna nga waliwo ebintu byonna ebitumazeemu amaanyi, Mukama Katonda waffe asigala nga waali, asigala ng'atuzzaamu essuubi. Nsaba erudda eyo Bridget, if possible onsomere olunyiri luno Isaiah 41:10 mu Luganda, mbadde nalufunye mu Luzungu wano. Okay. Isaaya 41 essula y'okumeka ssebo? Ey'ekkumi. Ey'ekkumi 41 egamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze ndi Katonda wo. Naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Nsaba olunziriremu omulundi gumu gwokka. Lugambye ssebo Isaaya 41:10 egambye nti totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze ndi Katonda wo. Naakuwanga amaanyi, weewaawo naakuyambanga, weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Neyanza nnyo Katonda mu kyokuyiga ekyo ayongera okunyweza ensonga nti n'omukono gwe anaatuwaniriranga. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ajja tuwanirira mu mbeera yonna. Kyova olaba tuba tusobola okuyimirira. Omuntu omu yeebuuza, naye mmwe mukikola mutya? Ebintu bingi bikuyuuya wano ne wali. Naye olw'okuba omanyi waliwo abisobola, n'ogamba nedda, nze nina ampa amaanyi, nina ampa essuubi mu Kristo Yesu. Amina. Nsabudde nsomere Joshua 1:9. Yoswa essula emu olunyiriri olw'omwenda lugamba nti si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onaagendanga yonna. Amiina. So twongera era kiraba nti mu mbeera yonna gye tuba tuyitidde, gye tuba tutambulidde, gye tuba tuli, we tuba twogerera, kyova olaba tukubirizibwa nti mu mbeera yonna tufubenga okukuuma ebiragiro bya Katonda, kubanga buli we tulaga abeera naffe, atambula naffe. So twewalenga nnyo n'okukola ebyo ebimuweebuula, ebiyinza okutuggyako obukuumi bwe. Ate tebusobola na kuvaawo kubanga ye asigala wamu naffe. Naye essuubi gye tulina okubeera nalyo nti wonna w'oba oli, wonna we tuba tutambulidde,
mu mbeera yonna, mu bulwadde, mu kusoberwa, mu kulumwa ennaku, mu kufiirwa, Kristo abeera wali ebbali ng'atuzzaamu amaanyi. Kristo abeera wali ebbali ng'atuzzaamu amaanyi. Tetulina kutya, tetulina kugwamu ssuubi, tetulina kubaako kintu kyonna kitunyeenya. Kale weewaawo ne we kiba kizze, tubeere n'okukkiriza okwo. Tujjukire nti Kristo Yesu waali era yamalirira okutambulanga naffe mu mbeera yonna. So twebaza Mukama nti bingi ebizze bibaawo naye ne bitatuyuuya, ne tujjukiranga nti Kristo yatubeereddewo mu lugendo lwaffe luno lwonna. Bintu bingi ebijja ne bitunyeenya, bintu bingi ebijja ne bituyuuya ng'abantu, oluusi essuubi liggwaawo. Naye tujjukire nga ebintu bingi ebituleetera n'okuggwaamu amaanyi, n'ogamba naye luno olugendo lwendiko, lwe nnina okubeerako, sisobola kusanga ngeri ndala yonna. Bannaffe nga bakula, nze kiki? Nze akola n'amazima. Naye kye njagala okujjukiza owooluganda nti weewaawo bakula, weewaawo batambula, naye ggwe ekyenjawulo ekiriwo nti otambula ne Kristo Yesu. Waliwo essuubi eri, waliwo gye tulaga. Simanyi oba oli gwe tuba tutunuulidde tuba tumanyi ye gy'alaga, naye ate ffe waliwo ekkubo eddungi gye tukutte, kubanga tutambula n'ekigendererwa. Waliwo ewaffe wateekeddwa olw'obuwanguzi mu maaso. Kale n'olwekyo nyongera okuzzaamu essuubi, nyongera okwezzaamu essuubi. Bino ebigambo bwe nabadde mbirowoozaako, nasoose kwebuulirira nze kennyini, ne ntunuulira ebyo byonna ebizze bibaawo. Naye Mukama n'ajja nga abitusuumuusa, ne nzija nga mbiyita wano nawali. Ne ŋŋamba kale lwaki seebaza? Lwaki ntya? Lwaki sejjaamu okutya okwo okulowooza nti sitambula, kumbe nga ntambula? Oluusi tugenda ne tutunuulira ne tujja focus bw'erina okubeera ne tugiteeka ewakyamu. So nyongera okusaba ffenna nti amaaso gaffe tugatunuze eri ekitangaala, ng'ate ekitangaala ekyo ye Kristo. Kubanga nga bwe tulabe mu Isaaya, Kristo tatugamba nti tewajja kubaawo bitunyigiriza. Ekyo kikulu. Bwe tuba tujjukira Danyeri, abaseddekezi, kabayita abaseddekezi, baagambanga gwe Danyeri olowooza Katonda waayinza okutaasa? N'agamba ne waabanga tantaasizza, asigala ye Mukama. Even when he does not save me, he remains God. Ekintu ekyo kasita nakitegeera nti ebintu bingi ebibaawo ne we kuba kusomoozebwa kutya nga ozzeemu okubuusabuusa, ojjukiranga nti asigala ye Mukama. Eyo embeera yonna ebezzeemu eba nkola ya mulabe, kukujja ku mugendo, kukujjamu kukkiriza. Naye tulina okusigala n'okunywera okwo okwawamu nti Katonda teyatusuubiza bulamu butebenkedde mu nsi eno gye tulimu.
God never promised us a pain-free life. Munsi muno agamba munsi muno mulimu ennaku nyingi naye mugume mpangudde. Munsi muno mulimu obulumi naye mugume nze mpangudde. Lwaki? Kubanga we yabeerako wano yajja atuwa ekyokulabirako kyennyini kye twetaaga okutambuliramu okuyita mu mitendera egy'ensi eno egirimu obulumi egirimu obujiji naye ng'akimanyi nti ajja kubanga amabbali gaffe tutambulenga naye. Bridget nsaba onsomere ku lunyiriri oluli mu Deuteronomy 31:6. Deuteronomy mpozi ky'ekyamateeka. Okay, ekyamateeka 31 olunyiriri olw'omukaaga lugamba nti beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya tobateekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Yes, weebale nnyo. He will fail thee not. Tajja kulekereranga Mukama mu mbeera yonna yonna yonna. So n'olwekyo nyongera okuzzaamu essuubi ffenna, nyongera okwezzaamu essuubi tujjukirenga nti be strong and of good courage, fear not, totya. Ebintu bingi ebituleetera okutya mu bulamu buno naye kasita omanya nti waliwo abisobola tulina okusigala n'omwoyo ogugamba nti nze nnina abisobola, nze nnina anzizaamu essuubi, nze nnina abimala, nze nnina anzijanjaba, nze nnina ampa ensimbi, nze nnina ampa ekyokulya. Twebaza Mukama olw'essuubi eryo ate lisikyaliddamu gye liriwo era terigenda kuggwaawo. Waliwo oluyimba ndwagala nnyo era nsanyuse nnyo okumanya nti waliwo n'omu ku bannaffe eyalulonze luyitibwa God will take care of you. Mu Luganda luyina Katonda afaayo. Yes, Katonda afaayo. Luyina ebigambo bye nandyagadde okukujjukiza. Ba n'essuubi mu mutima, Katonda afaayo. Ajja kuwambaatira leero, Katonda afaayo. Mu bizibu byonna eby'ensi, Katonda abaawo. Mu bintu byonna eby'entiisa, Katonda abaawo. Bye weetaaga anaabikuwa, Katonda afaayo. Addamu byonna, addamu bonna abasaba era jjukira nti Katonda afaayo. Be not dismayed, God will take care of you. Katonda ajja kukulabirira, Katonda ajja kukuwa essuubi, Katonda ajja kukuwanirira. Kale n'olwekyo era njagala okumaliriza nga nkujjukiza owooluganda. Befeso 6 essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'11. Bridget nsomera akaawa. Ephesians 6:11. Befeso
Be not dismayed. God will take care of you. Abefeso 6:11 lugamba nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Ne 12. Then 12 egambye nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Amiina. Kale n'olwekyo Mukama atuteekateeka nti nga tutambula bingi ebituyuuya, bingi ebitunyeenya, bingi ebitumalamu essuubi. Naye twewengayo tusome ekigambo kye. Twewengayo tuyige Bayibuli n'obumalirivu. Twewengayo tutambulirenga mu mateeka ge. Twewengayo nga tujjukanyenga ebiragiro bye. Nti buli tuba nga tubimanyi ku mwoyo nga tutambula nabyo, bingi ebitulumya omutima, bingi ebituleetera okugwamu amaanyi tetusobola. Kyova olaba atugamba put on the full armor of God. Tuteekeko ebyambalo bya Mukama. Ebyambalo bya Mukama bye biriwa? Let us put on the full shield of the armor of God. Tuyige ebiwandiiko ebyawandiikibwa n'ennyimba ze tuwuliriza zituzzengamu essuubi, ezo ezitendereza Mukama nti bw'ofunira ekikuyuyizza bwe kiti ng'ojjukira Katonda afaayo. Ne woba otambula nga owulira omutima guseebengeredde, wowulira ebigambo ebyo ng'ogamba waawo, Mukama afaayo eri obulamu bwange. Bingi ebitumazeemu essuubi, bingi ebituleetedde okutya, naye akawungeezi ka leero omwagalwa, njagala okukubiriza, njagala okuzzaamu amaanyi, njagala okuzzaamu essuubi nti mu nsi muno mulimu ennaku, naye tugume. Kristo ebbanga lyonna ali naffe, atambudde naffe, ate akimanyi nti omulabe kwali ku nsi kuno. Kale nsaba twongere okumwekwata, twongere okutambula naye, tubeerenga wamu naye, tufunenga okukuŋŋaananga kuno entakira, tetukoowanga, twezzengamu essuubi, tubeerenga wamu ne bakkiriza bannaffe, tufunenga ebiseera bwe biti, tutendereze olw'okwezzangamu amaanyi, olw'okutambuliranga awamu, okulabanga ffenna tutuuka bulungi mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nsaba Mukama akawungeezi ka leero atusaasire bwe tulemeddwa, naye ate era nsaba Mukama atuwe ogwo omwoyo ogujjukiranga nti abeera wamu naffe ebbanga lyonna. Mukama atuwe omukisa akawungeezi ka leero. Mukama akukuume, Mukama atambulenga naawe omwagalwa, Mukama akubeere mu byonna ebikunyigiriza, ebyo ebikumalamu essuubi, akujjanjaba obulwadde, akuwa ensimbi, amabanja agatutwala. Kkiriza, have the faith nti Mukama afaayo. Mukama atuwe omukisa olwaleero, mubeere bulungi. Amiina ssebo. Amiina.